omusambo egubadde egulyoka abadde akyagwamu amazzi ani agambye okufukawo enfuse gwe naye madamu otegeera tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda wekwate bannaffe abatuma job agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashiya secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile man attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neighbor housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 45 oba 0778 osobola otusanga ku ofiisi zaffe enateete ku luguudo oludde Makayi todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency. bannaffe ababuwambo Bulambo Boys Film Production bagenda okubanga bakutuusaako kyotalina kukola kulabika nga kwekusibwa awamu ne Duncan Digital Studio be bagenda okubanga bakutuusaako Buwambo Boys olwaleero begasse ne Kyotera Film Production ne bagatibwa Omugave Mukibizi Production be bakutuusaako batugamba nti Kanakulya Mark ye nannyini firimu asooka ate nga Nabosa Patricia executive producer Kabaka Duncan Kataala ye yabadde director waayo era nga Naluwoza Salima equipment and costumes Kavuma Peter yakoze ku by'obufu Kavuma Peter ate nga sound effects by Ronald Omusiru etandika butandika ate nga Sebyala Kenny yakoze ku effects visual effects supervisor tugenda maaso kali nno kano bakatumye esiga ly'omusambwa era nga etandika butandika esiga ly'omusambwa Duncan Kataala Constant ate nga n'ebirala byonna kati nene etandika twatandika bwe tuti Duncan Digital Studio Production Company etandika butandika era nga tugenda maaso kaje tandikidde tulengera omugole Kanakulya Mark assistant director waliwo omugole wuno niyo bagenda mu ssabo teryamanyi akuta bulungi ebyambalo bye ebyobugole n'akwata n'akooto kano ke batera okukola nga bagenda okuloga mugole budde bwakumaca wuno ali ku kyalo Nabosa Patricia yakoze ku byobufu wuno naye ng'entunula gy'atunulamu munange labika ng'etiisa tugenda maaso Duncan Kataala ye muwandiisi tuli ku kyalo kali tudda ku bannalugambo budde bwakumaca ku kyalo wano yaŋŋambye nti nanjagala nange yaŋŋambye ate nawe mbwakwagala embuga nawakyanga bali wano waliwo abakyangacanga kumba omugole wuno aze ne obwoto anjinyawo kyava abaako babuuza muli mutya bane mugyebaleko embuusa kino ekyalo kye bayita bati abuuza kino kyalo nga bamubuulira ekyalo we bakiyita obadde olina gwonoonye oba obuze nedda kati omugole agamba tamanyi nti oba abadde abuze abadde alina gwabuuza mugole ndowooza mupya waako kyalo kuno neyeyongerayo kumbe tabangako na muntu
tabangako muntu egenda maaso tabangako muntu tugende mugole naye nga gwali musambwa era nga gwolekedde ekyalo buyingiddewo gwolekedde ekyalo kale tuvaayo tudda ku mwana muwala embooko yiino bano abaana ba Buwambo Film Production Buwambo Film Production wuuno ku budde obwo bwennyini obw'okumakya tumulingira wuno agenda maaso n'okwesaaliisiza ku kyalo kuno yakyanye nyabo mugamba mutya nyabo badde nina gwe nnoonya ayina gwanoonya ku kyalo kuno naye munoonyeza simulaba noonya ku mwami gwe bayita Segawa ayina omuntu gwe bayita Segawa gwanoonya mwami gwe bayita Segawa onoonya Segawa awunyiza okuba ng'onoonya Segawa nkwewunyiza okuba ng'onoonya Segawa n'abamunoonya nakyo Segawa naye ayina abamunoonya kiki kyoyogedde munnange Segawa kyava mugamba nti neewuunyiza gwe okuba nga tewamanya nti Segawa yafa emyaka 2 egiyise kati emyaka 2 egiyise tulengera kanaakulya maaka wuuno bali eno waliwo ekirombe eky'amatafaali emboozi eno baginyumiza mwana muwala oli mwana kino kipiipa nnyo nze nali mmanyi tebikyampiipa naye ate kati no kisuse eno enjaga mwana ey'omukisenyi ekuba ofundako neyawali ku lukalu mwana ekibanga kirungi nokirirako wano kafere naye mwana bali eno bakedde ku piipa tebakyapiipa bennyini bebepiipa mwana kana ate kaka kati kumbe baali banywera enjaga nannyiniwo kyava jja ye Segawa Katala Duncan abaye yasanga kibapiipye ne bamulya Segawa yagomba yaye nga zimaze obapiipapiipa ne kibakwata mwana katuge kino kikyatupiipa tukyalina ku njaye ino kana kayaga mwana kaku kisenyi ate naleeta obusirusiru mwana wano wawo enjaye yali ebakubye enjaye ebagi nga batandika okutuga omuntu w'abaani kiki ekimutugisa kubasanga nga banywera enjaga mu kirombe kye eky'amatafaali oddamu mwana tukubisa enjaye nze enjaye kati tekyankuwa ensi wa busiiyi kirabe genda neye magombo fune maama nyabo gambye eki mwana mwala bamubikira yaggwamu amaanyi yatandika nokaaba Segawa gwazanoonya Segawa yafadde emyaka 2 egiyise yattibwa bakyamupiipa bamutta muna ebyo byatuuka ku Segawa ate wali kyakola kibi ogenda ku kyalo ng'oyiga omuntu naye nga n'olumbi omuceere baagulya dda wazira agamba neyanziza nnyo nyabo okumbikira n'okuntegeeza okumanya nti gwe mbadde noonya yafa dda mwana muwala abadde azze yenna abadde azze era omulambo gusubiddwa nnyo omulambo gusubiddwa kakati tudda ku Sebyala Keni Sebyala Keni ono ali ku nkwakyo naye mwana enkwakyo tejja kugenda bulungi kati bano senga nfunayo akatooke mwana kendi awe awo mba sifuna zibigiji kati abaanoonya okubba ettooke kyava alengera omuwala gwe babikidde naye si waakuno kyava anoonya ku mabbali wadde olaba enkwakyo wenjiya nga ngenda n'enkabaka mbadde nzize kubba akatooke kati alaba wefunawo kidemu ate afuna kiddemu kumbe eddemu ono bamubikidde kiki mwana kino kimazale ngenda zikikwatako kati ngenda girindamuko ngiswame mukirayika yagalanako akamazale ndabanga erimu otule yagala kisumagira mwana Sebyala Keni okubba ettooke mala kulaba nga mademu eno ngisalako ngenda gisalako kumbe mademu bamubikidde mademu tabangako muntu mademu yali musambwa yoho kale gwe musambwa
gwe musambwa gwaze gunonya segawa ne gulyoka gufubutuka amaziga. Ulira amaziga g'omusambwa. Tulaba eziga ly'omusambwa. Guze gunonya segawa. Gwakuba omulanga. Yonna gye gwava tewali amanyi. Ate gubadde tegumanyi ti gwe gunonya yafa. Gwafuna ku mabbali we gwadda ne gulyoka gutandika okaba naye gwakaaba ekibira kyonna ne kiwuuma ensozi zonna ne zikankana. Omulanga gw'omusambwa gwakoma wala. Kati bwe tubaayo tudda ku muyaye ne maali gyasiba naye maali gyasiba nfumbo. Olaba jjajja ojja kuba lumu nkwasa kabaako kati kakyali ako mwana kakyali sagala kamanye nga nzikukwatako nze njagala nenzija nenkanyega obuyinja busatu ku baati genobeera ng'oleese kitegeera. Omusajja omumanyi tanzikiriza vva waka. Naye okimanyi nawe omusajja tanzikiriza vva waka. Bwe mba nkugambye ntusinkana eri wansi ku mudumu gira mu budde kubanga abakimanyi bagenze kukima mazzi. Kyogamba nja zikukwatirako eyo ku mudumu ye. Kati gojjojja ojja kusanga enku zaateredde. Kakati kyava gamba nze nja kuyiyizaayo bwasa busatu ye. Wali ova eri ng'omugayo ogenze kunoonya nku kati nze nga nguzeeyo wano enku za 13 tumale ekikwasaganyo kitegeera. Kiri kikeni kikyali kyange saagala. Ate n'ekirala Keni ayinanyo olugambo omwana saagala akimanye. Keni ajja kuzisaasaanya ate kabaako omwana kakyali kambwa. Ako kakyali kambwa kajja kuntegeera kajja kunyoola ekitegeera naye nga nze nkwagala. Kumbe Keni abadde ku nkoola ng'agenza okubba ettooke naye byalabiddeyo Keni tabitegeera. Keni wuuno naye mwana Keni bakuntungako oba mwana ojja kunemesa Keni. Gwe mwana ndabye omuzimu ku mabbali wali eri nga guŋŋaŋŋala. Olabye ki? Omuzimu bagula oli musiru. Oli musiru? Omuzimu bagula kale musambwa ndabye musambwa omwana. Mbadde nkyabaza kabogo yakana. Mwana mbadde mboza wali kabogo yakanamwandu nga njagala kanyoola bulago. Nganza okulengera ddeemu kumbe tabadde ddeemu nga kisambwa. Kiŋŋaŋŋadde mwana. Gonna katambula nga ntunulira kabogoya guno mujja. Naye omanyi guno omujaja amayirungi gaveeko enkwacyo giveeko bwe bayagala nnyo gaayamu omujaja. Kati ono byayogera byali bituufu kumbe omusambwa tegwagala nnyo gukolako mu lugambo ne guleeta amaanyi. Sebyala ageeka anti olaba kati mukwano gwe yaba ebyokola naye byajja kukola kati olaba gwamuloga olugambo Sebyala Keni namugamba dde ave ku nkwakyo bwe batakomakola ŋŋambo omusambwa gwamulogerawo olugambo gwamufuulirawo kasiru. Kati bano balowooza enkwacyo yemukubye era mbw enkwacyo abadde adduka oba abadde ayogera naye mutuga n'enkwacyo tekyagenda era yo takisini n'agizza. Kakati ekyalo kino waliwo omusambwa gye gwava wanobeerawo ng'opoye nze nakugambe nenjaga yakkulira wali eri mwana mu mayuni ekuba olaba jajange yandekera emundu kakati yali sabasaba nembala nefukamu AK-47 ngenda kubeera komando laba nekiti yemundu omanyi bagamba mwe mundu ebeera kiti kya muwogo kino kiti kya vakedo kino kiti naawe kiti naawe kati banywa embanga
n'ekipiipo kakati ekipiipo kyekibakutte kiti mwana ekyo kiti mwana olaba kisitedde saagala kuddamu nkuyita mundu ya jjajjange jjajja agikubise bama kakati baba bali wano ne zireeta kibok era bamadamu oba nenkubye bukubyo banda basimanyi oba nkenga sibitegeera madamu yenze mwana nze gwolaba nze ndi muganda woli ayina wali kalina nga mukaaga okitegeera yenze kenyini gowulira tondaba ne ku tv ze tambula n'abayimbi abanene mwana nze ntambula n'abayimbi abanene mwana bano ba alien baneesibakemooka nze batambulira mu zange ezo enziga yenze mbawona nyinza n'okuwamu akaperaawo ekipiipo kibalina ekipiipo wulira firimu Buwambo Boys Film Production in conjunction with Chotera Film Production omugave mu Chibizi Production kakati tugenda maaso madamu awo nkulu awo wano wenyini wekigwera asanze ekipiipo kwekiri kumbe bali kumusambwa omusambwa guno munyivu abayaga batta omuntu gwe gwabadde gunoonya alo mwana sekise wano wenyini wekigwera mwana wano wenyini wekigwera mwana sekise kamale mwana nokuleka nga nkola ku byobuliri wano kamale nokola wano endiri boyi wowe yayayayayaya ene mundu mwana namubuuka sabasaba yayayayayaya gwe enjaye balimba yaggwako oluggwa kyova enjaye bateeka mu bizibu bwe bamala okubifunayo neeweta kati omusambwa tegwaddayo gye gwava bwe gumala okuzuula nti segawa gwe gwali gunoonya yattibwa teguva gusigala ku kyalo kuno kati gwafuukirako ebizibu zireeta kanakulya mark omusambwa tegwadda gye gwava gwasigala kuno Chotera Film Production ekutuusibwako bannaffe aba Boss Lady bano be baleeta emmere nga bakuderivalingira emmere wonna woogyetaagira ngamba mu abaana bali mu biyumba abagenda e Saudi okuba ekyeyo bakadde amasupa kakati zireeta omukulu ono afuka kumbe waafuka omusambwa egubadde egulyoka abadde akyaggwamu amazzi ani agambye okufukawo enfuse gwe naye madamu otegeera oliko banno ogenda kulaba ekinakutuuka ojalaba ekikoto twamuli bino ebikazi byagala nakwata baana ba bannaabyo kalabe nno ebintu byange kijja kinzungirako ndi wano ndi kumbe ne baloka bamupa payipu ne bamuleega afunye ekireego omanye okulwala empanama mu ddakiika emu n'olwala akaligiti mukulu n'awulira ng'alinganga eyeetikiddewo omugugu omulamba ayiwowe kakati bw'amala olwala empanama n'alyoka atandika okuzimba omanye okwereega omanyi zino payipu ezikola olubalaza awu kati payipu eba ekyereze nezireeta gwe jangu wano kanakulya maaka emali yereze ate wano waliwo ayinza ogikakanya kakati muve mali yereze dda kano kajja kazungazunga alyoka akakanye ku busungu akakanye ku busungu kumba omusambwa guli kuno ziga lya musambwa ye sinema gye tulaba a movie directed by Duncan Katala written by Kanakulya Mark tugenda maaso kumbe gwaliko ye muzimu ye musambwa okuyana bano eki enjaye mwana ekuba bubi mwana guno omuti gw'okukisanyi todakugumpa mwana kyovala nagamba tubeere ku ssanja nogamba tugende ku njaye mwana gwe
sikyaddamu kunjaye eyo ey'omukisenyi mwana y'omukisenyi ze tuddamu kujimbulira mwana Wanzusiza nawe akazi okampale gw'okaddusa. ono yadde n'emundu y'ekiti kya vakedo bulijjo bagamba kiti kya muwogo niwe nabadde na kiti kya vakedo egenda mu maaso baabali kakati kyekyaliwo nti omusambwa bwe gwanyiiga tegwava ku kyalo gwafuukirako obuzibu era ye ow'enkwakyo kakati gundi mubamu ebintu byetufuna naye nga kizibu okunnyonnyola omuntu kati omuli w'enkwakyo senga agendewo omuntu nga obulago buzibye asinkana mukwano gwe Ronald omusiru wulira firimu Kikiro kyayogera. gwe tokyayogera Kikyonedde ate. ate onywedde biki ebyo genda nze byogere sibitegeera era buwambo boys bwetu bibadde kutuusaako ekyotera film production bwe walibayo akatundu akeyongerako awo era nako ndibanka kutuusaako naye nga bagamba nti webali kulaba tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga kibaate Kawanga ne Katesigwa kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda wekwate bannaffe abatuma job agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashiya secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile money attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neba housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 45 oba 0778 55 osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makayi todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency.